eno actually wabaddewo ensonga za Paul Kafeero tezinaba kubanga zikkakkana nawuliddeyo leero wetukeeredde olwaleero nga waliwo abaana abala 5 bavuddeyo nga bagana nabo baagala DNA ku nsonga emu eyo naye ndowooza tebabadde kuba n'oluggi abali mu nkaayana naye bavuddeyo ne basaba ndabye lawyer wa family oyo Council Luzige ngagamba nti 5 bamusabye nabo baagala bakole DNA. Anyway Council ngenda kutandikira soko obuze ku bantu abatulaba yona gye musinza bane tubabuuzaako mwebale abalina gye mukola abafunye ebizibu nga baganda baffe abali mu Lubigi n'ebitundu ebirala bane tubasaasira naye tusaba Mukama Katonda yasima okumanya kirungi gye tuli embeera ajja kumala agize mu nteeko kade era kye tusabira naye lwakuba muna ebintu bya Uganda kasa bitandikiza bwe bito biba n'enteeko tedda kati nakyo tusabira edde mu nteeko tedda Katonda akireeta lwa nsonga waliwo abadde bakyalimu kali kasatu ebaka kutulo naye nga bakakugamba nti tugende mu kisanja no siriipu teri kwebaka ne obadde webaka ne bamenyawo kitegeeza n'okwebaka bakugjeyo kati endowooza eyinza otuuka ekyukako mu ngeri gy'olabamu ebintu Council Matovu tutandikire wali eri mu kuziikula Kafeero byonna ebyaliwo koze olaba ndaba mixed reactions mu public mu family n'abalala abamu nga bagamba nti okuziikula Kafeero si solution abalala nga bagamba nti bamuziikule n'olwo nawo luggwe alangaga nti muleke omusajja awummule n'ebiringa ebyo but which is right? Kati ekisooka abantu balina okumanya kimu ate nze nkigamba abantu mbajja balujja ne balowooza bw'ofa nga biwedde ng'oweddewo naye batebinnaggwa buli lw'oliva ku nsi ng'olina by'otatereezezza tosobola kutebenkera mirembe gy'olaze kati mukadde waffe Kafeero yalina bye yaleka tebiteredde biki bingi naddala mu famire ye ebigulumbizza abantu ebbanga ezebo kati batuuse tayimu nga tebalina kyakkola okuggyako okukwata ekkubo ye kenyini nannyini ensonga erina okugonjoola ebintu bino ligonjoolwe olw'ensonga abantu mu Uganda abantu balagajja nnyo ekintu ky'okulaama mu Uganda abantu tebaagala kulaama abantu bamanyi obulaama enkyangu ofa naye ne bw'otalaama okola ki ofa omuntu yenna buli lw'olizaala abaana Katonda n'akusaasira ng'olinawo ku by'obugagga ebitonotono kolayo eddaame yo libeewo ekirala mube guided abantu ate balowooza eddaame kutuula wansi n'owandiika ne mukwano gwo eddaame lirina okukirizibwa mu mateeka lirina ebiina oddibaamu kati abantu kibi mu Uganda wano osanga famire ennamba nga okwata famire nga abantu kati babiyita nti ekika kyaffe bazzukulu ba Yowaana gundi nga bawera abantu 150 oba 10 ebyo naye nga tebalina looya nga famire ennamba tebalina looya era bo omuntu bw'afa nga bayita omukulu w'ekika omusumisi nga bagamba omukulu w'ekika omusumisi yawabudde tukole bwe tuti kati ebyo tebyapulayi ngeno mu mateeka tebikyakola ate nga buli kimu bwe kigaana tuddukirawa mateeka kati ekyakoleddwa Kafeero amateeka y'oluyimere gye gasobola obbawa nti bino byonna biganye nti mukoze DNA yammwe y'abaana n'abaana nti abasawo bagamba nti waliwo possibility obutaba perfect ey'obutakwata ku bisigala bya obutakwatagana naye kati solution tufune omugenzi yennyini agibweko gundi sample n'abaana so bino byonna byadde biremye eno DNA etali yakugyeyo bisigalira eganye okubatuuza abakulu mu family baharmonizing baganye gavumenti minisita Mulamba n'akitulamu nakyo kiganye tulina ddaame lyalambika nti nzadde abaana bwe bati kati so nga solution eriemu mujjeyo mujjeko sample bakole DNA ensonga kade ebyekitiibwa like abantu badde baleeta nti abantu balimba okusimula omuntu ne bamujjako DNA tekina kijjako kitiibwa ki kyamujjeko kitiibwa ki omanya abantu bano balina olujjanja ne mu batinkiza balina olujjanja ne mu bintu ebiteetaagisa okujjayo Kafeero ne bamujjako sample ku nsobizo yeekolera kitiibwa ki kye bamujjeko nga kyalina mulamu si mu bubi Kafeero fena yatuyimbira munye tumwagala naye teri yamutuma kuzaalazaala mu bakazi banjawo ate naleka nga tabateeseteese bu bintu bibina kutambula ekyo kimu ekirala amateeka gatunulira okugaba justice eri buli muntu kati abaana bano abalala bagamba nti twaboolebwa DNA ze bakola tezaali ntuufu beetaaga justice
So ebyebitibwa mu Golden Boy of Africa mumujjayo mutya omuyimbi Nakinku mumujjayo mutya teriya bimwambuddeko ate abantu bana tebagoberera abantu bakyusa bulijjo ebijja byabwe ne babijjano ne babitwala ewalala abantu abo bagibwako ekitiibwa by the way sida ono era muyimbi mu rijimu y'abakafere is it Eddie Wamala yaziikwa ebunamwaya esaazi naali Gomba bamugjawo ddaawo kati bikyukanga abantu batuggyeko okwefuulanga abalina okumanya okutono n'ekirala si buli nsonga nti balina giriyakitingako mu ngeri eri gundi eri abalungi nga basirise nga tebogedde kuba kati jjukira egiri abantu nga yenyuma n'asiga ng'asirise enkaayana zonna bwe zijja tunoonya kyesobola zigonjoola amakubo gonna ago bemwogerako gasooka ne gakwatibwa ne gagaana abaana abamu bakomplaininga nti tuli eno tukaayana naye ebintu bitundibwa bannaffe abamu batunda kati waliwo obulyaza amaanyi obujja okukolebwa kubaki abaana lwabanga bonna bakafeero ne kafeero yandibadde musanyufu nga bonna bafunye baganyuddwa mu maanyi kati ate mwe mugamba tebamuziikula ababba babbe bebabbye bababbe so bugenda okera ku makyanga kafeero wakyali kiriwo kiki omuntu gwe bataziikudde muleka kungulu bamuggyeko sampu bamuzizzaayo baddaabiriza bulungi entaano ekyo kirina buzibu ki nze ekizibwa kye abakisigazza bamuggyeyo ne bateeka amagumba so osaidinga ne government ne decision ya government eno ye decision yadde entuufu okukolebwa baalwa nawo bandibadde bakikola dda zendoliito ne ziggwa tebandituuseyo yunayunayuna ababadde bakanya okuziikula kafeero be bakoze ekyamanyi okulemala ebbandi nga babwebula kafeero singa ekyo bakikola from day one singa bino byaggwa dda kasi oyogera ku neeyisa y'abaana bakafeero eneeyisa nga yo ono alangira ono gwe toli mwana kitaffe gwe tetukumanyi gwe bakwenda gwe kino ne badda ne ku nyaabo ono bisirikirwa bisirikirwa kigabwa teyazaala ewa kafeero naye yali omu ku bantu abateekateeka kafeero kati bisirikirwa teyazaala wa kafeero naye kafeero yamwagala nnyo n'amuyimba mu nnyimba n'amuwana n'akola atya nawulira ne kuba aliwo mu mirembe gyo ngaga nti bisirikirwa olwokuba yali yasomako bwe yakolanga ne zi proposals zagendanga mu bagagga kati naye ekisooka abaana kondakiti ye abaana bwe batyo nga omuyimbi ndowooza teyafuna nnyo obudde kuteekateeka baana be yali mu kidongo yabanga leero asuze Masaka luli agenze Raakayi luli ali Gomba so ate yafiirana ku myaka mito n'atafuna budde n'atafuna abaana balina bateera kuwangaala n'abaana be nakubateekateeka mu nkuza ntuufu ate bw'afa abamu n'aleka nga batate buli mwana n'akulira gy'akulidde kati empisa ze bali mu kwolesa kisuubirwa era bambi bonna bw'obalaba tebali mu bulamu bweyagaza teyafuna ku budde kuwangaala kulabako nti afudde asomesezaayo ku mwana n'amala yunivasite teyatuusaako baana eyo weyafiira abaana bonna yaleka bato nga tekuli agenze wala nti so bakulidde mikono gyanjawulo misaki n'atwalako agundi n'atwalako mukwano n'atwalako abalala ne babeera mu basenga abaabwe bana balabe tebasoma kitegeera waliwo nalabya poota wabalabye bonna bali mu bulamu buzibu nnyo kati ekyo abaana teyafuna obudde teyawangaala bungi aye n'obudde obutono bwe yali teyafuna time ebeera n'abaana abo wamu kubanga yali abazadde so kisuubirwa ekyo kati iyo kondakiti esuubirwa naye kondakiti emu kubaawo kati ffe abaaliwo abeetoolodde kwe kwefuula okwagala nnyo omufu eyaziikibwa okusinga okutereeza okusinga omusaayi gwe yaleka kubanga konsaani yaabwe yandibadde katuleetereeza omusajja ono byataatereeza legase yeetambule bulungi kati ate bo bagamba nti affe bannange tufiira ku mulambo gwaffe baguziika tebabagukwatako oba abaana beeyuza bakole oba beeyuza beeyuze kati ekyo kafeero tasobola si kyeyandyagadde era omuntu yenna ali reasonable si kyewandywabudde divisions mweno ereetebwa famire ereetebwa gyali mikono gya kafeero kati ekisooka kafeero okwawukana kuno kulimu baganda be kuliko mikwano gya kafeero ate era girowooza nti gyali gimanyi nnyo girowooza nti ate gya kafeero nnyo bano okusinga ate abaana be kati awo confusion neebeera awo naye sofa embadde ngo njagadde nnyo kondakiti ya bisirikirwa nti makyazaana abadde baleeta omuliro mungi naye adde tazza nnyo muliro abadde mukakamu however naye abadde ali misled n'abantu bano abalala abawoza kafeero tebamuziikulayo bwamukoze ekintu kibi nnyo tewali kimuggyako bannange omulembe mwe tuli abantu mbira bintu mundaba yabyo ebituufu kafeero okumuggyako sampu
ne batereza ne bamanya nti abaana babatuufu be bano bali 5 oba 6 tekina kye kimujjako okusinga okuleeta abaana 30 bonna bakireyinge tuli bakafeero naye nga solution nyangu tulemeddwa okujja actually kati tutuse ku level ey'omuntu okuziikwa nga jiddwako samples kye kyandisinze naddala abasajja bw'oba omanyi nti naye ntabadde abamu nti bannabaleeta buleesi kuba abamu omuliro gwa Segirinya olaba katolaba Segirinya ekyo bakikola mangu nnyo ne biggwa abakazi badwasa kusomba abaana ensonga neggwa kati bano singa kino bakikola mabegeeri singa bino endolito zonna tetwandituuse n'eno so nze nsigala abaaliwo mu biseera gya kafeero balamu nze mu crediting olwekyo yakoze batekinze decision entuufu nga government bakoze decision entuufu ekintu bakikoze in a broad daylight nga buli omu alaba tewajja kuba kwekwasa abaana bonna bagende bagibweko omusaayi tufune results entuufu ekyo kikole ekyo kigwe okusinga okubeera awo bino kati ku side y'amateeka kubanga estate eweddewo naye nawuliddeko obuyabadde bwa kansolo luzigenga nnyonnyola oba kyekituufu tisinga banaamaliriza DNA result nezikomawo ne basunsulamu abaabwe n'abatali baabwe kati olwo bino ebintu ebadde bitundiddwe byonna abantu badde bagula mpewo andi kati ekisooka omuntu bw'afa nga Kafeero eyafa talaamye bwafa ebyobugagga bye byonna bisooka ne bidda mu mikono gya administrator general. Mufunze omusika w'omugenzi ennaku zino administrator general. Omusika asooka. Administrator general yasooka. Kati ebintu ebyo by'omugenzi tebikkirizibwa kukwatibwako paka nga mumaze okufuna administrator oba ba administrator abagenda ate nga nabo omulimu gwabwe omukulu mala okubalonda si kutunda omulimu gw'aba administrator omukulu guba ekisooka okuddukanya estate y'omugenzi estate yo basobola okugiddukanya ebbanga desasumu abaana abamu bakyali bato bannatuuka emyaka gisobola kubawa bintu bino byeddukanyiza abaana abamu bakyasoma bamanya nti tukulunganya renti mu bizimbe by'omuntu ono ne bisasula fizi z'abaana kati omulimu omulala esasuma bonna bakulu kuba kugabanya estate eyo eri abaganyulwa abaana b'omugenzi oba abaganyulwa tuyita ba beneficiaries kati era administrator wamala okukola ekyo estate n'agigabanya neggwawo ategeeza administrator general nti estate eno ewa mugenzi gundi tekyali kibanja bwankwasa maze okubutemaatema bwe nti gundi afunye bwati n'ono bwati ne bwati naggalawo obuyinza bwe ne bukomaawo era leeta ezo bazikuwa zimala emyaka emeka tusuubira nti myaka 2 oba omaze okukola omulimu ogwo bw'owulira nga teguwedde ng'ogenda osaba extension era ya myaka 2 that is estate nga za kukuumibwa waliwo abafana ba administrator nga kugabana anti kyenkuba gwe gumu ku mirimu gya administrator kugabanya bw'amala okugabanya omulimu gwe guba gukoze eki guwedde kugabana simanyi ku claiming ya sente za NSSF ebyo era bwe bwamaliriza omulimu gwogwo guba guwedde kakati naye talina bwe bamuweeramu buyinza nti omala okuba administrator tunda administrator omulimu gwo kulabirira kugabanya eri ba beneficiaries ba estate kakati bonna abagula ebintu bya Kafeero nga Kafeero talina administrator ba beneficiaries tebagabanye mwagula kwani eyabaguza yali abaguza ngani kati yawo kiriza gaana mu njogere nyangu babagula mpewo biddayo mu banyini byo babagula mpewo estate y'omuya Kafeero tekwatibwangako olw'ensonga tebadde na administrator ba beneficiaries bali tebannaba kumanyikwa bulungi bebaani abatuufu abalina okufuna so kade okujjako nga ate family ebadde yekisa ne baga kale muna abaali bagula nga banakwasa kisa ne bakola guuni bagawa ati twagateekawo kavuyo nti kale mwongere yakasene katono tubawe ekyapa mpozi ekyo wekitaba ekyo so ku kyabaana bano era still nga tuli ku baana okubanga bali mu kukaana nga tebasobola okuzimba ennyumba ya kitabu ebatuukira anti nakugamba ekigambo kino abaana bano sibateekebwa buki bulungi era nekibatawaanya nti buli afuna omukisa ayagala kutunda biriwo they are not financial okay kakati balowooza for them to survive balina kutandika kutunda ku bintu bino mbeera ye bacunya kati ekyo ekizibu ekisooka ekiriwo n'abatono abalimu abayambibwako ne basoma nabeera ogenda okubekkaanya nga waliwo ekibalondoola era bamala bazeeyo eri si be bali awo abali obuki
abali obulungi. So kale kimu ku bizibu eby'amaanyi omuzungu ono yali mukyala akafere gwe tujjukira obulungi ennyo. Awo mu biseera by'akafere we yafiira twawulyako stories nti alina abaana be taking over. Oba balina babiri balamba. Anti kati olw'empendo gundi omuwendo gw'abaana tetumanyi na baani abaliwa. Kujjukira ko bayitanga Simon Peter. Simon Peter Simon Peter namuwulirako nnyo mu mawulire. So omukyalo n'akumone mu Uganda n'akola n'akatabo. Naye sikyamulaba. Mbadde ndaba ono Swaziniga. Yabadde afukula wano na wali. So kati ebyo nze ndi mu kulowooza ekkube tuufu ekirungi lyakwatiddwa katumale okwasataininga abaana be baani ekyo nga kiwedde bajja kulaba estate y'omugenzi emanagingiddwa etya kati bino ebyakolebwa bino eno kati ngoyo muzungu bwe yajja n'akola akatabo mu Kafeero era n'akalonkinga mu Kampala wano n'addayo. Mwabo abaana mulimu n'omulala badde ng'ateeka ekivulu kya Kafeero. Era Swazinigoyo. Ala Kaswazi yalimu amagezi ago agatetenkanya. Era nakyo kibaddeko endooliito oteeka oti ekivulu mu linnya lya kitaffe oteeka oti ekivulu. Kakati ebyo tolinawo bimuvunaanira. Ye ategese ekivulu nti oba kyakujjukira Kafeero oba kitaawo. Abantu ne bajja ne basasula ataddemu ssente ze takoze ekiso. Ezo ensonga ziri minor. Corporate erinnya lya kitaawo. Ati beneficiary. Naye akikozesa nga mwana. Ezo ensonga ziri minor. Ensonga enkulu. Let us first ascertain abaana abatuufu be baani. So kanso mu ndowooza y'amateeka goloza ekyo ekyakoleddwa ekyo. Bwe kinaggwa endooliito n'emirerembe n'emifetebbe bijja babiwedde. Nkakasa ekyo bwe kinaggwa kigenda kuzza embeera mu nteeko. Abaana ekirungi bonna be baleeta bamama bwe balamu. Tewali afudde. Bonna balina bamama bwe bajja balaga ewatuufu gye baakola ki? Kuba abakazi amanyi okwebaka yagenda ku kivulu nga neyebakako n'omuyimbi neyebakako n'omukubi wa gita. Kwololo kivulu. Kakati ajja kumanya nti omwana kaatali wa Kafeero wa mukubi wa gita. Anoonye omukubi wa gita wa promota yatwala ekivulu. Mu baana ba Kafeero temugiramu aba Bitex. Kati bayinza okugirayo bati omala okuzuula omwana si wa Kafeero noonya kwa Bitex. Kubanga ba Bitex bali bapromota ebiseera ebyo ab'amaanyi abaaliwo. So kyekyo. Anyway, kale bwe bito babayise babakowodde buli awulira nti aliko kyeyandibadde yeeyita nti wa Kafeero agende ewandege yaba muggyeko samples. Ekirungi nti gavumenti yasiza byonna egenda bisasulira teri ajja gamba nze ssente zambuze. Gavumenti yataddemu miliyoni oba 12. Ekyo bakikole ekyo kyekirungi solution yokka n'ebyamateeka nabyo n'ebiyingiramu nakyo kiveewo bakwate lunnaba kuggwa wakati guno yegunaggwa ng'ate kati nga bagendayo ate mu kkooti okununula estate. Ensonga enkulu yeeno awo tunaagenda okugenda mu kkooti nga tutegedde bagenza okununula estate baani abaganyulwa bwebamala kino deni nga baddayo wadiminisota kufuna kati tunamanya baganyulwa bamaze olukakasa ntufuuse 5 mu bamaama 3 then kati tweronde mu administrator esaazo zino tetumanyi baganyulwa batuufu be baani beneficiaries tetubamanyi buli omu agamba ndi mwana wa Kafeero ndi mwana wa Kafeero. Kati ekyo kinaggwaawo kigenda kutuyamba ne bana abooluganda ababadde basinga okugira bataata muto bajja kuba bafunye we bakoma kubadde beekolamu ebiwayi abamu bali ku kiwayi kinabula bali ku kiwayi kiri. So tujja kuba tukiwonya ebintu bya Joanta Kawalya nga naye asaanikidde amawulire tiyabadde mutuufu mu nsonga ze yetakuza mwana atali wuwe. Joanta Kawalya ndowooza ekyamuleeteza omukumantu okumusaka attention ekifaananyi kibadde bamulabiramu n'ebyamufulumyemu. Kati ekyo kyekyawuunyisizza abantu. Omanyi abantu gye bali nga mumulengera ne mumula mu kifaananyi ky'obuzadde n'omuwa ne respect ng'osinzidde naye ng'omutima gwe si muzadde. Kakati kyovola abantu babadde surprised ng'ate engeri gyayogera omulabya dde akiva ku mutima. Abantu body language eno yabadde ngala kati bakirina ku ye ng'olaba kiva ku mutima naye yayogedde ng'atunudde ku sayidi ya mukyala ng'omusajja yaleese omwana naye mukyala Joanta Kawalya yalowoozezzaako ku situation abasajja bameka abawasizza abakazi n'abaana baabwe ng'abasajja bose bazaala abaana naye n'agamba nti n'abeera n'omukyala ng'amusanze n'abaana bameka 2 n'abaliisa n'abasomesa n'abakuza
yakirowooza abasajja just of recent ndoza weeks nga bbiri oba emu nabadde ndaba omukolo gwa muyimbi King Michael nga muwala we ayanjula naye omukyala gwe yamuzaalamu yanoba n'agenda n'omwana omukyala naye n'afumbirwa eyo wala gyafumbirwa naye omukolo gulu gwabadde ne taata omaka muli omukolo yabaddeko era ne bamuwa n'akazindaalo omukyala n'agamba King Michael nsaba weebaze ku mwami ono yampasa ng'onsuddewo ne omwana wo atukuzizza n'oweerera n'aweerera kakati Juanita Kawalya ndowooza abantu ku myaka egyo wandibadde tusuubira nti obadde olabye ku bintu mu nsi bingi kati bw'ovaayo okwogera oyogera ebintu from the informed point of view kubanga gwokwogera kukuba muno okusomesa gwe tobanga ate bano aba bulijjo naye kati yatudde ne yabadde mu interviewinga alubeerera bw'ati naye ali awo era ayogera kyenkya n'akola kiri kati naye mwennyini mukyala yandibadde awo ekifaananyi ekituufu naye kirala abantu tuyiga okwogera ekituufu oyinza okuba sikyokkiririzaamu naye nga kyekituufu obutamisiriidinga balala nalabye abakyala abookya bajja baabwe amazzi abaana babajja baabwe amazzi abakyala abalogo bonna nga bamuwagira kubanga baalabye nga bafunye munnaabwe bafunye omulwanirizi w'eddembe lyabwe ajjayo ebintu byabwe naye nze ŋŋamba mu Uganda nga bwefaanana mukyala Juanita ku myaka gy'oliko ozadde abaana ng'oyinza okuba obadde omukisa naye ekigenda Katonda agenda okugezesa gwe omwana owuwo omuwala ate yajja kufuna olubuto azaalire ku lujja atuuka okufumbirwa obwebuyo omusajja amwagala omuwasa omwana oyo bw'anaagenda omuwala we gy'afumbiddwa ogenda mukwesimu mugambe nti kibi nnyo omwana omusajja okukuza omwana gw'ataazaala mukomi owano tojja kukikola kati mu mbeera yemu gy'obaendabikira okuba nga jjajja ayina okubanga emyaka mikulu kubanza muwulidde ebbanga nga ali mu nkaaga. That is why I was surprised. Era natunudde ne ŋŋamba kati eggwanga bali kyalimu abantu mu myaka gino nga balina endowooza bweti kati ne kanso ekintu statement ezo ziraga ki eri omukyala atudde kasimu kaawo mu ddiiro omukyala atudde kasimu ke nga mu nnyumba mwennyini mwali mulimu omwana wa bba bw'alabirira obulungi omukyala oyo muzira alina ekyo ng'asobola okwawula akasonga ku nsonga kubanga omusajja okuleeta omwana ewaka ng'amuzadde ebbali wano weewaabwe okitegedde wano weewaabwe ate mu mutima bambi ye aba ayinamu okukkiriza nti nawasa omukyala omuzadde maama w'abaana bonna baana kati ye kyokka omusajja kyekimuba mu mutima kati gwe n'ovaayo n'omulaga bulaza omutima ng'ogwono ogwa Juanita Kawalya nti nze omutima omubi ogwange gwe nnyina n'akaana nkatuga kuba kyeyalibaddabulako okwogera era wogaleetera ogenda gwe omusajja nawe omukazi akazadde n'akaana kammwe mbatwala mu kkomera omwana tegeeza Juanita be bantu abayira abantu asidi abo kala kiteeyo olw'ensonga omuntu yenna kwe baapimiranga omuntu nti omutima gwe mubi ku mwana muto olwaki omwana muto tekitwala nti alina kyamanyi era omuntu bwe yalanga ekintu ku mwana n'atuma bagamba gundi alina omutima yalidde ekintu omwana atudde n'atamusunira nako ne gavumenti emuyita mayina kakati kyamanyi bw'abanga omukyala yadde ayogeza obusungu obwo kati kitwale ng'omwana oyo mumuteeredde waka bebosanga e Masaka nti yamizisizza omwana empiso walaba juzi nti omwana yamumizisa empiso naye omwana ono bujje tamanyi nkolagana yali wakati wa kitaawe na nnyina yeekanga bazadde abasajja mwe batagalira bw'amala okuzaala oli obulumu oyinza okuzaala mu muwala asula waabwe tasobola kubeerayo na mwana nti ekasi omwana awezezza omwaka oba ebiri omwana agende ewa kitaawe omusajja n'amuleeta mu maka ge awali gwe yeesiga nti gwe oli maama oli mukyala muzadde waka kanso waliwo ne circumstances ezimu mu butuufu nga zikozinga eyo embeera okubaawo kyagala oba tokyagala ng'ezo embeera zibaawo ekyamazima engeri Juanita gy'abadde ayogeramu kiraga bulazi nti beba abakyala abasindikiza n'abasajja ozaala ebbali gwe muganga zimuganga toyinza kukola ekyo like n'abamu wadde tebamanyi nti bali bamuta muganga anti kati for example ekisooka mba musajja oyo mbadde kati nkeera kunoonyayo wenzaala ku baana balala ate nga amaze okuwa indicator nti bwe mbazaala ne ŋŋuma ne bakulira eyo naye nga lwaki ku musaayi gwe kanguteekemu ku baana ate abajja okufa ne mayindi endala kubanga oyinza okuzaala muono Juanita bw'aba gwozaddemu yekka abaana
Katonda n'akugerera ne batwala omutima gwa nnyabo ogwo. Generation ki gy'oba otulekera? Katonda aba akukoze ekigambo. Kati awo mba mwami oyo olwandimaze okulaba interview eyo mbadde nkera kunoonyaayo omuntu mulala gwenzaalamu ku baana mbakulize eyo mufune ku version endala y'abaana. Olina akantu kogambye nti olaba abantu betulengerera ewala n'omuweerera ekitiibwa naye bwakusemberera n'akutama ne wejjusa ebbanga ly'omaze ng'omuwa ekitiibwa. Newuunya omukyalo oyo kubanga she's a teacher. Anti kye mbalenda okugamba omusomesa abeera n'abaana ab'enjawulo buli mwaka kuba bagamba nti abantu basaze okuba n'omukwano mu nsi muno bye basomesa. Anti omusomesa buli omulekera omwana abafuuka muzaddewo. Kati kugambe mu bantu be ya disappointing nze nnyo nabadde nze. Niyo ekifaananyi gyo kyendabiramu omukyalo oyo. Naye yakoze statement seezo ne ŋŋamba omukazi ono alowoozezzaako bw'aba ye musomesa talaba ku baana bameka baasomesa. Abaana abo nga abasajja babasasulira ssente si be babazaala. Kati ye ekimulumano jasiti okuba ewaka omusajja ng'aleeseewo omwana n'amufumbira mmere nga si yagiguze. Naye abasajja aba n'omukazi omukazi n'ajja n'omwana omusajja nga si yazaala omwana n'amujjanjaba n'amugulira emmere gy'alya n'amusomesa. Oli nno na ku mwana yekka. Kati y'ensonga lwaki bw'oddayo emabega n'oga eddiini oba zaali ntuufu. Abasajja balina okuba abakulembeze kuba ffe ekitukola abakazi teri asobola kukikola batono. Ate olaba omukazi afunafunye ka ssente nga mukyalawo n'akyuka embeera. Abakazi lubeerera bw'aba talina ssente nga gw'olina obeera musajja omulungi. Omukazi buli lwafunamu essente yaba atandika kusala magezi njabukanye ntya n'omusajja ono. Okitegedde yennecha yaabwe kyokka ate gwe oba tolina ssente gwe omusajja lubeerera oba olwana okufuna ssente naye ng'ogamba kanfune ssente ntereza obulamu bw'abantu bange onoonya ssente kuteeza bulamu bw'abantu bo. Omukyala ye bw'azifuna atandika kusala ntotto njawukanye ntya n'omusajja ono olukadde oba olaba abakazi abasinga bw'afuna essente obufumbo bwe busooka okufa. Abakyala abasinga balina ssente si bafumbo. Abazifuna ng'ali mu bufumbo n'asigala ng'akyalaba omusajja nga bwali amulaba omusajja netuvudde wala katubeerewo be batini ku 10 baliko nga 5 naye abasigadde abakazi bw'afuna essente asandika sala ntotto njawukanyita n'omusajja ono. Y'ensonga lwaki bo abakazi batwagala lubeerera ng'oli bulungi bwe lwolibeera ng'onoonya ssente omukyala abeera akutunuulira bwe yeewuunya nti omusajja ono bw'afiira wano nga tannakola kimala. Bo bamanyi nti ffe tulina okufa naye tayagala taluma kufaaku. Ekimuluma kufa nga tolina by'omulekera. Taata gondi ogenda tuleka wa. Era kyova olaba ye bw'amala okufuna ebintu ebyo alina kukuleka kuba lubeerera abakazi tebalina nyo kye batwagaza. Batwagalako byaffe bye tulina mu kaseera ako. Era omukazi aba mu kulumwa n'agamba nze bannange ndi ku buzibu nti ate kiki nze bannange omusajja tukyali mu muzigo omusajja tannaba kunzimbira uyo yatambula kati bw'afiira awo teyeralikira bulamu bwo nti oba ofudde ye tasobola kufa n'abakulekera wabula bw'ofiira awo nga tolina by'omulekedde n'abaana be. Kyova olaba edda nali neebuuzanga lwaki ffe tutufuna issues omusajja agenda okufa ali n'abaana abakulu naye yafudde alesseeyo omukazi omuto n'abaana abato nga 2 era nga bali mukyala mukulu n'abaana be balwana nnyo famire eno ento. Era olumu neebuuza naye omusajja ono yali mu myaka 7 ki ekyali kimuwasisa. Nkizudde kati nga nkuze ebbanga ly'embirabye tufuna emisango egifaana bwe gityo n'enkizuula nti amma abasajja batuuka tayimu n'asigala yekka bw'ati ng'ewaka mulaba alinawo n'abaana be nga bamufukira ekizibu ng'ewaka mulabawo mukyala Joanita Kawalya n'abaana be naye ng'omusajja oyo ali atya nga mwami muganga yasigalamu yekka bwe kimuyinga abasajja wabanga badde akaddiye alinamu ku ntegeka kyava agenda ku lw'Emityana Road n'assaayo akayumba n'ateekayo omukyala anaamu kubanga ku myaka gyo gwe atagambye nti kange n'embeere wa muganda wange kanzireyo ewaffe kitegeeza gwe nawe olina kukola woowalala n'ateekayo omukyala anaamuwulira. Kyova tufuna incidents nnyingi nti omusajja agenda okufa nga wa myaka 7 ng'alesseeyo omukazi ow'emyaka 3 n'omwana ow'emyaka 2 kati ekyo nakitera n'embejjeereza n'obaga nti balina naye omanyi lwaki bakuta ofuuka kizibu ewaka wano maama bw'aba abaana bakuze awaka nga wakolawo bulungi maama waabwe yaliwo kati taata ofuuka liability gye bali. Tulabye scenarios nnyingi mu makooti awo
ng'abakazi beekubana n'abaana ne batta n'abasajja. Sawa zino kyaliyo omulango gwa Mole Katanga. Ye issue eyo. Kuba kati yuli yali byonna ebyobugagga abikoze. N'abikoze. Abaana bakoze. Kati baatuuka time ngono thireti. Bagamba omusajja lwaki tatuviira. Balaba agaanye ebyemirembe ne bamutta. Kati abasajja abamu bwe batebuka amangu ng'agenda afuna akayumba k'ebbali ng'afuna gwawasa okutaasa obulamu. Kati ate bano nga bajja bagamba foyo omusajja atutama omusajja akaddi akyawasawasa ki tebababuula ekyo badde bamulisaamu. Yali bamuyita Kasiwuukira era naye yagenda atyo story ezo bwezi. So kakati naye nze ngamba abakyala abali eyo kola ekituufu. Abantu bangi abatuyambe si ba Luganda lwaffe. Abantu bangi betuyambe nga tulina tubayita. Katonda bwati ensibo yagikola. By the way saawa zino mu Uganda wano bawo ne munsenda naye mu Uganda wano ndowooza abantu abakulidde mu maka ga kitaawe ne nnyina kireka ku 10 baliko nga ndowooza bali nga 2. Kati ne mukyala Joanita era kibi nnyo. Ayinza okuba Katonda amuyambe nga ye abazadde bakuze naye ayisuwa abaana bo bozadde abaabwe bebazadde banaabakuza. Kwangaza kinemisa bwe mubeera awo nga basatu bana n'omubuuza gwakola ntaatawo nti ate mama incidents ekireeta ebintu ebyo. Waliwo omusajja wagenda azali mu mwana ebbali nnyina gigwa muzaddemu afe ng'omwana wa myaka 4 agaana omuleeta ewaka ewaabwe kubanga nyinawo omukazi empologoma ey'omutima omubi egenda okutta omwana egenda omutuga waliwo ne bana abagenda ku kyeyo n'ekirala mwana talina gwamulekera. Abakazi bwe batyo ajja n'alaga nti awulira obujja olw'omusajja oba yazaala omwana ebbali naye munnange ogenda okwekkaanya omukyalo oyo ng'ate oyo omukazi abube ennyo n'obusungu obwo nga munnange omusajja ono ate si ye yamusookako nga naye yamusanga naye yatalaatala dda naye ate ye namusajja n'atabifaako n'agamba waikantandikire wensanze era ne babeerawo. So ndowooza families okutambula twetaaga mu mbeera eno ey'obuntu bulamu kubaako ne bye twesonyiwa kuba tetulitereeza buli kimu kuba naawe abakuyambye mu nsi oyinza n'okwesanga n'abakuyambye mu nsi si baganda bozalibwa mu nnyoko n'ekitaawo nde mwakulira wamu. Embeera bweri tusanze emikwano mu kibuga wano waliwo kansa akantu mukwano gwo n'akufuukira wansonga mu bulamu n'okusinga be bakuzaala. Waliwo kansa obadde oyogera ku ekyo ekyabakyala nti yajja n'omwana n'okuza naye omanyi nti kansa waliwo n'abakyala batandise tendensi nga sina mwana yekka gwe yajja azadde wabula ne baganda be kanyina akato akasigalayo mu kyalo najja ne kakulya no mu makaago baganda babawala omwana wa mukulu we mwana wa muto ne babeera wano ewuwa ate gwe ng'ababo tabakkirizaawo bayitirivu. Katoyo Joanita oleeta muganda oyo nti mwana wa muganga mwana wa muganga kati ayi katalinnyawo bw'okyala sulawo ku makya keera genda naye nga teyakulaga nti abava ewaabwe bakulidde waawo. Kati okusomooza ebyo biri mu families nnyingi kyova olamusanga ebikomera ebinene nga temuli bantu kiba kikomera kya mukyala Joanita oyo okitegeera ababa Joanita biba bikomera wito omula obukomera gwene nga temuli bantu ne balina families zibaayo eyo omusajja aba ne family naye ng'ewwe tebasobola kubeerawo olw'omukyala gwe yawasa nga ab'enganda ze baasigala mulabirako mu mikolo gya kika. Ate munnaye ekirungi ky'abantu amawule gatuuka mu kyalo nti ewagundi yawasa omukazi yoleke bakwesonyiwa kazi yatulemesa fewa mulaba kikomera temuli bantu ennyumba nnene kumbe mulimu omukyala alimu ngo naye ze kinaba ekirala abantu abakulu balekerawo bwe babanga okwogerako nti bakukaka abantu abakulu ebiseera bisinga naddala abantu abakulu abakoze mu myaka tetusobola bagaana kwogera constitution ebawa eddembe anti bwemala obbawa eddembe nze ndowooza yogera nga okozesa experience y'emyaka gyo gy'omaze mu nsi kale yogera ku lw'abalala ebbanga experience gy'omaze emyaka gya mukyalo oyo yadde ayogera nti alabye bino bye twogerako famire zonna azirabyeko alabye ku bantu abafuuka bamulekwa alabye ku bakyala abaali baguddeko mu mukwano n'azaala mu musajja ng'amanyi omusajja talina mukazi amala okuzaala omwana akizuula nti alinayo engujja Joanita ewaka okitegeera omusajja agamba nti omukazi agaasijja kweteeka naye obulamu bwe bulina okumuvinga omusajja agamba mpa omwana wange
omwana najje waka mu mbeera bwe tulina abaana ebaleesebwe bati ewaka nga bafuuse ensonga okukyusa famire y'abaana bano abamama babwe yabakuza nga bwe bajja n'omukisa ng'omukisa Katonda yaguteeka mu bano bono baakula oba oli abalinamu ekyejo balinamu ekiki omuntu waba ali mu myaka 4 okwambuka 5 oba obirabye kati bwe ntandika okwogera tasoogera ng'omwana w'emyaka 18 olwo byolina okuvaako kati eyo ttooka eyo giraba yabadde eyogerwa omwana w'emyaka 18 oba omukazi atali mufumbo ali mu mbeera z'oli kati interviewer singa yabadde ayogera ebyo nadde simunenya era ebbanga dde nadde ayogera ebintu ebikontradictinga ku bufumbo nakini nga simunya mmanyi takibanga nga mmanyi takibanga tabimanyi interview era ikaali awo naye lumanyi lwaki te experience ngako kye bategeeza kubeera mufumbo takimanyi tulina generation kati ng'omuntu bw'abeerawo nga si mufumbo tukkiriza abatalina amuwasa naye aba yandikyagadde naye okwegumya n'alaga abantu nti I'm not interested in marriage bakulimba mu bintu Katonda bye yatonda ku nsi kuno bw'omala okufuna essente n'ofuna obulamu obulungi wandyagadde famire eri complete ekyo teri atakyagala bakulira nti mukyala gundi ng'ovaayo naye abamu bajja ne obulamu ne butatambula bulungi kati agenda otuuka ng'obulamu obwa bulina naye nga buli musajja atya okumufuula permanent wife kati naabanga ajja kujja akweyambiseeko akwebakeko amazzi ajja gakuwaagazaala ozaala omwana naye nga tasobola naye kukya ku makya agambe nti uya husband and wife nga tasobola kati ebyo tebasobola bigamba bantu kale ne tufuna obuzibu nti balina influence y'amaanyi ku social media kuno tulina abaana baffe ate abalabyeko ne balowooza nti bakola bituufu so nga si bituufu nalabyeko obwedda comments zendaba ku mitimbagano ku mitimbagano nga bagamba abendaba abadde ayogera idea ye abadde awa opinion ye mumuleke abadde awandowooza ye kakati nakugambye ebikazi byonna ebiri eyo eby'emitima emibi ebyabadde byogera ebyo naye buli mukazi omuzadde waliwo omukyala yalabye akantu ako nga nalowooza ku mwana we gwe yawaayo nga wa myaka 3 nga kati wa myaka 14 kati yadde tasobola commenting ekyo amanyi kyekitegeeza waliwo yamulabye ng'ali ku kyeyo omwana we yamuleka mikono gya mujjawe waliwo ali ku kyeyo omwana yamulekera omusajja kati ebintu nga mubigenda byogera mulowooze ku bagenda obbalaba n'abantu abalabira olwo ne yabadde atudde mu kaseera ko ng'alina abaana baatazaala ewaka kugambye ffe tuweeredde abaana nga tomwinaako nakalandira naye ng'olaba ali mubeera mbi kati ensi society bwete bwesobola okukyuka naye bwe baamu abantu bano bannansi wa mukange bajjowaani takawalya kaso siibula abantu bannange abatulaba mwebale nnyo mwebali eddala okutuwa akadde nyumyamuko ne munywanye tusyalinga ebirowoozo mwongere okutugoberera mukulu ono lwabanoonyezzaako tunyumyamu ku nsonga ez'enjawulo kituufu leero twogedde ku nsonga za famire okusinga naye olwa nadda netwogera ku bikwata ku bigenda mu maaso mu ggwanga ssebo kale ye Kaaso Matovu bwe tubadde tutamuza ensonga naye ng'abantu nga Joan olumu musirike nga busirisa okwewala okwogerwa obutwa kubanga oluusi kiba kirungi ekigambo kyo kimu waliwo abantu abatamanyi kye bayita public relations waliwo abantu abakulu mu bitiibwa ne mu myaka nga kigambo kyo kyoyogere n'oba obadde okyogera ku lulonga gwe public ekipasivinga ekitwala eri abamu ng'obadde lolomodo waabwe nga kyogera balowooza kyogedde kyekituufu ne bakitwala naye nga obadde ogezaako kwogera mayindi yo so kati oba olaba mayindi yo nti eyinza okubeera enzibu mu public oba mu community bawonawo owangaali mayindi yo gisigaze n'omutima olumu gubikkeko otherwise ogenda kuswala kwakati ono omukyala yasaza bbaawe n'abaita bamanyi nti mwaye muganga bbaawe ye muganga n'abaita bamanyi muganga nti asula ku nkata ewaka ne muganga tukazi gy'akolera sajja namusaasidde dda kati muganga gy'akolera n'abantu babeeramu batandisa omuweeza bu message obukola ky'obumusaasa nti baaba wasemba ki y'omukazi mubeerawo mutya kati bwe bamuganga b'osanga ng'abaana be abali yebbira bwabbiriza obbalambulako be yazaala eyo